Kajina y'omu ku bantu Museveni be yameze ebyowatiro n'abazimba ne baba nga bakuliyetinga empire. Nga bw'olaba Jennifer bwe yabeeranga nga KCC eringa empire ye ng'ali wali naye alinawo saagala gamba obwakabaka bwe naye nga naye ye supremo empire yiye. Kakati omuntu abadde akulira empire okumutwala abeere nga akulira ka desk mu ministry ya works awulira nga bamukakkanyiza nnyo ekigenze ewala kubanga kati ekibadde nga Yunula nga kyetongodde kirina budget nene. Yunula kyekitongole ekibadde kisinza budget yawo nga ziri mu butabalika zakulembera. Kakati esente ezo zonna zabaddeko obuyinza agende nga bazitadde mu ministry ya works nga bamutadde ku kadeske wali ng'ebiragiro biva wa General Katumba Wamala oba n'abalala kuba ye tamanyiddwa kufuna biragiro kuva wala abadde alagira. Kajina yonna gye yabadde ne bwe yali mu URA nga commissioner general nga ye supremo alagira najja mu Yunula nga alagira. Kakati agenda afuuke staff mu ministry ng'ali wansi wa desk nga balagira mulagire yabadde alina okugamba ewannyo awo byaliddeko bimala kagende. Ndowooza kye yakoze kiyabadde ateekeddwa okukola mu mbeera eyo. In fact ne Rusa ng'obadde executive director nga gw'obadde olagira abakozi abalala kakati azzeeyo alina ka desk naye wali nga director legal. Ndowooza naye kye yalikoze kwe kugamba nti ekitongole kya KCC ewannyo awo ndowooza naye bwe yalikoze. Institutions zonna eza Yoweri Kaguta Museveni tozisuubira kubanga zikola nga bwe ziteekeddwa kukola. Mpulirayo abawaanawaana Kajina naye njagala tukole baseline study tukole evaluation audit over auditing byonna byabadde ajja akola tulabe obutabalika n'obutabalika obugenze mu nguudo ne kilomita mmeka ezikoleddwa olwo ojja okutuwa ekifaananyi ekituufu. Ninze tujja kuŋŋamba nti ajja kulaga enguudo highways zino ze bakozeeko ne bu flyover e Kampala wano n'obumaliriza kubanga Kajina we yaliviridde mu gundi awo twalibadde nga tulina nga bulaba overpass namba gyolaba mu Nairobi wali nga luguudo luli mu bbanga wano oyo flyover gyolaba eyo Clock Tower yali yakugwa 2019 ebadde wa Kajina eyo. Phase 2 agenze tatandise nako yali yawali ku Kitigumu Electoral Commission bagijjawo dda ne bagamba Kajina agenda kutandika kuzimbawo flyover n'okutuusa olwaleero tannatandikako kukola nkokoto agenze tatandiseeko. So nze tombuulira kubanga tombuulira ensimbi zaatutte mu kitongole ebbanga eryo lyonna. At least twalibadde enguudo ze tulina mpitirivu zolabako. Nze mu kibuga Kampala twalibadde tulina naye mbuuliraako Trunk Road tulina enguudo za Unura nyingi. Katunulira oluguudo oluva Katolite Katwe Kibuye Nateete paka Busega. Olwo oluguudo lwalibadde lwa lanes nyingi nga oyise emmotoka nga side emmotoka nga nnya n'endala side nga nnya naye genda oyiteko ekyo ekikubo okiyitemu Nateete olabe nga bwe kifaanana. Ng'ombuulira nti Kajina alina kyakoze olwa Bombo Road oluyite bwayise nti luno olwa wali Jinja Road ne Jinja Expressway nayo kwegamba mpulira abamuwaana ndowooza balina bigendererwa birala. Ekyo SFC yo milishia kye bayita milishia libeera ggye lya buntu nga lya muntu nga waliwo warlord. Kakati warlord yabeera ne milishia ye. So SFC teyinza kubeera nti ejja kubeera ng'erina amateeka mweri. Kyalibadde nti kale bajja gitwala efuuke unit mu UPDF naye tebasobola kubanga bw'ebeera unit mu UPDF ejja kubanga terina command yetengeredde ebeera mu chain of command eya UPDF kale ate nga baagala libe nga gye lyetongodde. Kati ekiba kitegeeza nti bagenda dikolera an act of parliament kubanga bw'oba oyagala odditeeka mu mateeka kati ng'ate tolitadde wansi wa UPDF act eya 2005 oba olina odditeerawo SFC act bakole biiru bagitwale mu parliament eyise etteeka erigiteekawo SFC. Ekyo tekijja kusoboka. So yegenda kusigalawo nga milishia byeboogera boogezi biboozi SFC nga bulaba PGB bwe yali
egenda kubeera nga milisia force tegenda kubeera mu tteeka lyonna ligifuga. Ebigambo bya Muhoozi mbiwulidde naye byakutiisatiisa aye ngaakulaga nti 2025 in fact kyagezaako okwogera nti 2025 kubanga akimanyi gulimu ebyobufuzi bingi gwe gulimu akalulu kakati nti akimanyi nti waliwo gye bayita family rule family yefuga eyakaguta ng'ate poliisi n'amagye byonna regime protection force kakati ayagala kujjukiza poliisi obuvunaanyizibwa bwayo nti mwe muliwo okuprotectinga family si muliwo okugamba nti mukola birala biri mu police act ti obuvunaanyizibwa bwammwe namba emu 2025 nga poliisi kuprotectinga Mwami Museveni ne family gyekyo abadde abagamba abamagye abapoliisi titemudda mu biri ebirala era n'okwongera obagamba nti kakati mubadde muyina okwongera okumyumyula n'okuteekawo embeera ey'okumalira abantu mu General Court Martial nga bolaba Dr. Besigye gye baamututte buli omu olunaagira bati nga bakwata so kwongera kuteeka bannayuganda ku bunkenke nga bwe beetegekera okwenywereza mu buyinza 2025 akalulu ako n'okuteekawo embeera nti munnayuganda atye okwetaba mu byobufuzi ebigenda okukwata akati 2025 olwokubanga mwaka gwa akalulu kati buli munnayuganda abenga ali ku bunkenke nga batya Mwami Museveni asobola okuteekawo embeera ey'obunkenke oba state of emergency afugirawo mu mbeera efaanana bwetyo naye nga ekinaddirira kuyiwa musaayi of course kigenda kubeera okuba Bannayuganda tebagenda kukkiriza bwe bagenda mu mbeera ey'okugamba nti bagaana abantu okuba enkuŋŋaana ate ng'otaddewo akalulu kugenda kuba kuyiwa musaayi. Eteeka Bannayuganda bangi mu kiseera ekizibu ne batandika okulowooza nti obaoliawo gavumenti eno weetuuse coordination tekyaliwo nti cabinet ne executive ne Museveni enkola gye bakolamu ebintu babikolagadde bengalye ffe twavaayo ekisooka ku rationalization okubanga bamajinga ebitongole kati nga yunulawo gitwala Ministry of Works twalaga okutya kwaffe kyali kigenda akabi akali kalina okugenda okugoberera ekintu kino ng'ekimu ku kyo lyali bbula lya mirimu eryali ligenda okubanga litondebwawo tukimanyi nti abantu bangi bagenda kufiirwa emirimu mingi olwa rationalization eno ate era twalabye Mwami Museveni amateeka mangi nnyo ge tuyisa n'alwawo gasentingako naye twamulabye ku tteeka erya yunura twamulabye ku bya road fund twamulabye ku ly'emmwanyi n'ebirala nga speed gye yakozesezza okubanga asentinga ku mateeka ago buli awo yeraliikiriza era wetwalabidde Allen Kajina nga resigninga ekitegeeza nti nabo bennyini bali uncertain tebamanyi kigenda mu maaso tebamanyi mu works gye babatwala department kimu agenda kubeera terms kimu bagenda okukolera n'ebirala bingi nnyo ebyokulowoozaako ekisooka mu byo tukimanyi nti companies nyingi nnyo ezibadde zirina contracts ezirunninga nga UNRA yeyazisayininga naye kati saa zino twogerera UNRA kumpi bagenda creatinga department Ministry ya Works evunaanyizibwa kubanga ekola enguudo kiteeka akaseera akazibumba contractors bonna abadde n'endagaano ku ki ekigenda okuba nga kiddako tulina abantu mangi nnyo UNRA balina okuliyirira obaoliawo nga amataka gaabwe n'amayumba gaabwe gamenyebwa amataka bagayitamu nga waliwo compensations ezirina okukolebwa naye essaawa zino omuntu eyasayininga ku ndagaano bw'abanga akedde nkya na resigninga ese tuganye nti Works esobola okubanga etwala obuvunaanyizibwa obwo naye enkola ya ministries zaffe mumanyi nga bwera bwetwajja tulaaja n'ennyo ntugaba ministries zirina bureaucracy y'amaanyi nnyo mu nkola y'emirimu obwekuluntaze bungi nnyo emirimu gikolebwa kasoobo n'ebirala so okulekulira kwa Kajina kulaze gavumenti eno nti ddala yabitege waliwo bingi nnyo ebigenda maaso obaoliawo nga abakozi abali ku level ya idiwe ekitongole bwe baali bagenda okumajinga okurationalizinga gundi eyo entity eyo tewaliwo kwogerezeganya wakati wa UNRA ne gavumenti ya Uganda so ekyo kikyamu ddala so njagala ffe ngaffe ogwaffe tusooka twabagamba nti ffe position yaffe ebadde eno ng'opposition tuvuddeyo tuganye era tetwakkirizaako n'olunaku n'olumu ogamba nti bamajinge UNRA bagitwale Ministry of Works nga tumanyi obuzibu obugenda okuvamu ekyo era bino bye bimu ku bye twayogerako ebijja abantu baffe bangi bagenda kubulwa emirimu ababadde bakola n'abagenda mu Works tetumanyi terms kimu bagenda kukolera
bingi nnyo so fe tetukyewuunya ne kirungi ne bakagina nabo kabalozeeko embeera bategere kuba ebbanga lyonna tubadde nga twogera nga bo tebategera bye twogera nga bo balowooza be bannannyini gavumenti kati atuuse ekiseera alaba abadde afuna nnyo mu UNRA kati ino tekyasobola kufuna n'alekulira kuba sirowooza nti waliwo terms ennene nnyo ezalekulizza Kagina nze I'm very much sure nti kyamulekuliza kwe kubanga bw'aba abadde alina omusaala gwafuna omungi ennyo nga mu wakisi gyagenda kigenda kumbeera kizibu kubanga balina engeri gye bagerekamu omusaala mu ministry za Uganda mu public service ekitali eno mu authorities ensasula ebeera yanjawulo nnyo ne mu ministries kati Kagina nga yayinza okuba yeetunuulidde ng'alaba gye bamutwala okumufuula head of department mu ministry sente ze bagenda omuwa zijja kuba tezenkanakana ziri zabadde afuna n'asalawo alekulire naye tusaasire bannayuganda ababadde babanja UNRA tusaasire ne companies ezibadde za contracting okubanga zizimba